This is the city. Oluvannyuma lw'ebibiina by'abasuubuzi mu Kampala okufuna mu butakkaanya, Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala n'emiriraano Hajjati Misa Kabanda avuddeyo n'asaba abakulembeze b'ebibiina bino okuleka obutale okwefunira abakulembeze obwetengeredde. Kyagambye nti bano bagufudde omukisa oba oli ogukozesa ng'omukisa oluvannyuma lw'ensinkano y'omukulembeze w'eggwanga ate okozesa olukujjukujju okulaba nga nabo ate obutale babutwalira wansi waabwe. Ono agamba mu mbeera eno obutale busaanye okufuna obukulembeze obwabwo nga nabwe ekiti ebibiina bino tebisaanye kuyingira mu nteekateeka eno okusobozesa obuweereza bwa gavumenti naddala obutuukira ku bantu bano okusobola okubateekako obulungi. Mu kafubo kabaddemu n'omusaso wa MRTV mu maka ge agasangibwa mu bitundu eby'ekitebi, ono ategeezezza ng'enteekateeka eno bwe bagenda ogirondoola okulaba nga abantu ab'enjawulo bafuna obwetwaze n'obwetengereze mu bukulembeze bwabwe bw'obutale obw'enjawulo kiyambeko enteekateeka za gavumenti ezitali zimu okubatuuka. Abantu bangi amateeka gabadde gajja nga gakyukana era waliwo ekiseera ekyaliwo nga abasuubuzi beerondamu omukulembeze ne mwakiraba nti abasuubuzi abo abeerondangamu okubeera mu butale obwo baali bagifudde bizinensi ng'otandikidde ku baaliwo abasirowa n'ojja bw'otyo buno obukulembeze obujja bukola ki obuze bubeera mu butale twazaako buno obusembyeyo balyoke babusiiguukulule bugende kati obuyomba obwali bwakuba miggo bantu. Kinajjukirwa ng'ensinkano gye yalimu n'abamu ku basuubuzi wano mu kibuga Kampala, ono yabasaba okubeera abakakamu era n'asaba abakulembeze okutambulira mu mbeera ennambulukufu okusobola okulaba nga abatembeeyi bonna n'abasuubuzi baganyulwa mu nteekateeka zino. Ono yasinziira n'ategeeza nga bagenda okukwatagana ne Executive Director omujja wa KCCA okulaba ng'enteekateeka z'abasuubuzi mu Kampala zitereezebwa. Y'enteekateeka gye twagala okukola ne Executive Director aliwo kubanga n'okuba neyaliwo twamugamba tugende tulabe abantu bano bagamba ki. Tulina abantu abatulopye mu makooti abakyala bamu abigolo bangamba nti ffe twawayo ssente zaffe ssente zaffe zaali za pension tetuzimba obuyumba obwo nga tumanyi tugenda kumalirawo obukadde bwaffe naye twagenda okwesanga ng'ate obuyumba babutukoze ki babutuggyeko ekibaluma kyekyo kye mbagambye. Kinajjukirwa nti mu nsinkano eyaliwo wakati w'ebibiina by'abasuubuzi n'omukulembeze w'eggwanga ku kisaawe Kololo, bano bamutegeezanga abasuubuzi abali mu butale obw'enjawulo be batafuna mpeereza za gavumenti zitali zimu n'okusoomoozebwa okusukkiridde nga nabwo ekityo baagala ensonga ezo zikoleebwo. Ku lwa MRTV, Francis Kasekende mu kibuga Kampala.